أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. الله ثم يبزاه ويأتي شنجرا شوبرامو wakati mu bulamu n'atuwa okubanga tuli basiraamu, wakati mu busiraamu n'atugondeza ekigambo ky'okusaala salaatu alfajiri fi aljamaa. Tusaba Allah akkirize obunafu bwaffe bwonna we buli atwongeremu amaanyi mu kukola emirimu gy'ayagala. Ebitatambula bulungi ng'abantu tumusaba asonyiwe, bye tuba tukoze nga byebibyo tumusaba asiime. Allah jalla jalaaluhu yatuleetera ekitabo kyaffe kino Quran nga ye constitution oba kye tulina okusimbulamu amateeka agalina okutufuga wano ku nsi, wadde nga tweteerawo amateeka gaffe ge tulina okuyitamu ng'emitwe egy'obuntu, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yali naye ayina enteekateeka gy'atusiimidde n'atugamba waraditu lakum al-islaama diina. Mbasiimidde obusiraamu nga ye constitution eyali bayambye okutambula mu bulamu bw'ensi, mumba buli omu amaleko ekisanja kyatuuka egyendi ng'asiimiddwa. Zino constitution ezaffe zetweteerawo embaliga zirimu nnyingi, zifa nnyo ku bulamu bw'omuntu n'omuntu, ne zeerabira omuntu n'omutonzi we, ate nga bw'ava wano bagenda gasimbagana. Kale omuntu yali badde atunuulira nnyo constitution ya Allah subhanahu wa ta'ala, ekituufu kiri nti bw'ava wano gy'alaga ate bagenda kumubuuza ku bikwatagana ne obuwulize y'ekitabo ekyatuweebwa. Twakikazaako eri ekitabo, naye ng'ekituufu si kitabo butabo, wabula constitution erina okubeera nti egobererwa. Tuba kukivuunula mu lulimi oluliso politiko, kyalibadde nti ye kitabo kya nnyini nsi ekirimu amateeka g'ayagala tutambulireko buli afunye omukisa gw'okuyita ku nsi atuuke eri mukama waffe nga musiimi. Kitabo kyava eri Allah, kikulu mu myaka, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yakijjira ddala ku kiri namutayiikawo ekitabo ky'ensi yonna, n'atugirako nga ffe bannyini kubeera wano. Ebyo n'atuyamba okuyita wano ng'atusiimye, n'atukubiriza kino mukikole, kino temukikola, kino bwe munaakikola kijja kunyiiza, bwe mulituuka eno mbabonereze. Sinakindi nnyinza n'okutandikira wano okubabonereza ate ne mbaddamu anko nga mutuuse eri olubonereza shadida. Kakati kino mukikole, kino bwe mukikola nja kubasasula empeera yammwe, sinakindi nkusasulira wano, ate ne bw'onooba otuuse eno nkugambe inna haadha kaana lakum jazaa, na kino nkikuwadde ng'amasasula, wa kaana sa'yukum mashkuura, obanga enkola ye ey'oku nsi
weebaziddwa weebalire ddala. N'olw'ensonga eyo tutunuulire constitution ez'abantu n'eya Allah wakati awo tusobole okubeera nti ku nsi tutambulirako nga tetuli bamenyi b'amateeka okusinziira ku zaffe, so nga ate n'obuuyi buno twewala okubeera nga tugwa mu nsobi, kubanga kino kyekikulu ku kiri, ate okuwa ekitiibwa ekya Allah kyekisingako, kubanga kyo kirimu bituufu byereere, tekikkirizibwa amendment kubeera nti tukyusaamu tulongoosemu, so nga ebyaffe biri amendebo obudde bwonna, emitwe gikyuka n'ensi ekyuka, ekya Allah kyo kiri fixed tekikyuka, bwe kityo bwe kyakolebwa mu kukyukakyuka kw'emirembe kisigala kyo kiyimiridde nga bwe kyali, naye ebyaffe mu bukyukakyuka bw'emirembe bikyukana n'embeera ebeerawo. Kale n'olw'ensonga eyo tusaana tuwe special consideration endowooza ey'enjawulo ekitabo kya Allah, kubanga bw'onooba omuwuliza eri Allah automatically ojja kuba omuwuliza eri ensi eno. Bw'onooba omuwuliza eri Allah ensi ejja kutambulira bulungi, so nga ate ne Kabuli tejja kusumbuwa. Kiwanvu ekituufu kiri nti n'oluvannyuma lwa Kabuli tebijja kuba bibi. Wakati mu ekyo nga tumaze okulaba obukulu bwa Qur'an, tumaliriza mu butongole ebikwatagana ne hijja ne umra. Mulimu gwange ayina enniya ey'ogenda okukola okubeera nti olivayizinga kyo obulungi bw'omulembe guno. Notisi tuzikuwa nga si mpandiike wabula njogere, oliwaddembe okuzza wootategedde akatambi ki olabeka nogaka nyinza okukola hijja mu maaso awo, nyinza okukola umra mu maaso awo. Ffe tetukuwa ilimu ey'okuwa certificate ekutongoza nti okuguse, wabula tukuwa ilimu gye weebeesabeesa nayo mu byogenda okukola. Irimu si ya certificate, irimu ya byogenda kukola. Yiyo nga ggwe oli waddembe ekuyamba, oli waddembe ojjiwako n'omuntu wonna neemuyamba nga bwekuyambye. Oleke kubeera musiraamu atalina buwagaliro. Bakubuuza ebikwatagana ne hijja, olina kyomanyi. Okusiiba osiiba, naye musajja wattu oyinza okusiibira obwereere. Zzaka bwetyo bwefaanana. Kati ffe tukuwa ka package ak'okutambula nako wano ku nsi, nga buli kyogenda okukola at least okiyinako ka percentage waawo otandikira. Kati n'abalala webongereza n'oweza onaalya n'onaalya emmere ekola ki? Ogenda okuwulira nga n'ekireme gundi aleese, n'ekireme gundi aleese, n'ekireme gundi aleese. Kati bw'ogenda ogatta accumulation ebintu byaffe ebyentuumu gy'oba ofunye n'ekuyamba okuyita mu nsi ng'omuliro kweguli ku ssimu. Olina akataala akakola ki? Akakumulisiza ng'osobola okukaayana. Tukuwa irimu esobola okuyisa mu nkaayana. Ekyo kye mugaa nti kiriyo nga tekiriyo wali okibuliddeko akyogera. Kati nga naffe asobola okukaayana. Agamba mawulidi gyeri nti abagamba teriyo, ayinawo abagamba. Tukuwa irimu etandikirwako egamba nti nawulyako abagamba. Engagiyita nawulyako abagiraki? So si kubeerera awo. Kati nze nga mwakayanye mu mupiira gw'e Bulaaya ndi mwereere. Mane nakamutegeera, Sala nakamutegeera, ebyo nabinyuka newalivu. Obudde bw'ebyo mbeera ndi mu kusoma ebitabo bino kubanga Mane talina kyanyamba. Naye kati naafi ategeera Mane n'ennamba gy'azannya, era we mukayanira mu ebyo awo nze ntambula buki? Sina ntandiko. Oba okutegedde? Sina kimbimanyiiko. Ebyo nabiwummuza nenga nti eyo topiki ngiwummuza mu byedduniya nga bwe nawummuza olumbe ne mawulidi mu byakhira. Mulimu ebiwummula. Bw'olinnya ffe tuvaamu yentambula y'ennyonyi ku bisaawe n'ebbaasi
munali nyate ekitufu wobeeramu ate ye wagize eki kakati wagenda okulinnya nga tenze enfulumye kakati ebitambula sina kyemmanyi era kati bumbuuza ebyemawulire nyumya bikadde byereere ziri ffe twakubanga naatawassa biljalala walladhi jaa birrisala kati mukuba birala enzikira njala ffe tetwasabako bakalifa baffe mu bidaala ng'oyimba kusaba ssente nolwafuuka luyimba kati sina kyemmanyi kubitambula naffe okujjawo ng'ombuulidde tinakano gyekali kati naffe tubawa irimu nakano gyekali eyaffe nakano gyekali leka tubeerera ako olina lyokanyuga bwe bakayana ng'osobola okukanyugawo kale n'olw'ensonga eyo nakano gyekali ekituufu twali tusoma mulyango gwa zzaka hijja bwe yagenda okuyingirawo ne tugyesogga zzaka ne tuyiga ogira okwagenga tujja kudda kuba yo zzaka ya lubeerera hijja yali etuyitako nga yasizo oba okutegedde singa ebintu bikoonagana ekya sizoni n'ekyalubeerera sooka ojje mu sizoni ate lubeerera ajja kudda simanyi okiraba awulawiya priority giwe kino second tuba tukyali wakati mu hijja ate dhuhiya neziyingiramu owulidde ate hijja netugipaakinga wali netugamba kiki dhuhiya kuba kati ate essaawa eno yeriko naffe nategeera dhuhiya bagisala batya era kansubire nti wasala kati oba at least kale wali akitandikirwako the smallest unit ya dhuhiya kulya nti tuba tukyali ku olwo topiki ya dhuhiya tugenda okulanga bagiriraanyisiza eyakeeka naye tugisikire ki nagamba sheyi bisheyi yudhkar ekintu ekikujjukiza ekyala netugisindikako nayo era obeereko kyomanyi kwafiika kati naafi irimu gy'olina oli n'amala akutakula nga teyeegendereza muri eyo mufumba mmere ayinza okulowooza nti oli aliko sepiki ya nyama oliku ya muceere ayinza okuyita keeki oyinza okusulanga omubuulira paka obudde kukya kisoboka banene era nawano bano emmere bwejja nomala ogibikka yingira ekidaala bisanyiza olwedde nibikuwadde nkukakasa osobola okuyingira ekidaala n'otabuka olaga nti ate omufumbi abadde ekintu emufumbi tali ku mulimu gumwe naafumba bwagiraki bw'asoma naffe kati ogenda kusuumusibwa okole emirimu egi ekiro babeebasoma nti bannange otulo mutuveemu emmere yeeri ekiri tayaali ndese omuceere mugubika kakati wano ku ssaawa 5 kuba teguyidde bisimillah ate otandike ilimu lubalagale tositulira irimu allah yanyigira batulira irimu kale inshallah katukomyewo ate ku zzaka yaffe surati tauba tujja kukolamu omuraja akatono kuba paakingi tugiruddemu emipiira gibadde giweddemu omukka tujja kgendako ku surati tauba aya eya 35 nga tutandikira ku 34 allah jalla jalaaluhu ebintu bye byewuunyisa eri oyo abifumiitirizaako awalan nafunye omukisa bannange ogugengako ku lw'emasaka eyo naye bulijjo nduyitako nga simanyi nti waliwo ekyama ekiriwo bw'otuukanga ku Ebikwata owaayo kasente katono n'ovaamu n'olaba obuyinza katonda bwe yakolera ensi eno inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati liuli albab bw'oba olinamu ku magezi agana agasookerwako osobola okuvaawo ng'olina kyotegeddemu ne bw'oba tolina mangi ga saayansi ku Ebikwata wano ku lw'emasaka musiraamu yatuggyemu natugaseeka mujje tulabe wano obuyinza bwa allah twatuuse ku layini Ebikwata kitegeeza equal kiva mu kigambo equal kitegeeza ebintu ebikola ki ebyenkanana ensi eno gy'olaba allah yagikola ng'eringa ensujju oba omucungwa naye omucungwa ogwo osobola ogulya ebulamu ebitundu ebikola ki ebyenkana kati ne allah yali ebula mu nsi eno Ebikwata akalayini akagisalamu ebibajjo bibiri ebikola ki
okukitegedde njagala ofuna omucungwa ogusalemu bw'omala ogusasisa akambe nga kasala ddamu ogugatte kalayini ako akambe we kayise okalaba n'omala okayimiriramu subhanallah kilo z'olina zikendeera bw'oba olina 9 n'oyimirira mu kalayini ako kilo zikola ki zikendeerako oyinza okukendeerako nga 3 lwaki nti oyimiridde mukaki bakugabana ogedde ekigambo kirungi nnyo bakugabana oba okutegedde sayidi eno ekusikako oluki ne sayidi eno nekola ki eyinza okusikako kilo 2 neno 2 obe mukitundu emu kitundu oba emukoemu okukakkana nga kilo bw'oteekawo minzaani wanawayisa akambe n'oyimiriramu kilo zolina zikola ki zikendeera sayidi ene naawe ebanga ekuyuzizzaamu nga bweyuzizza omucungwa ne sayidi eno eba ekuyuzizzaamu nga ekiro ezimu ziri ludda eno ezimu ziri ludda eno so kyenalabyewo babadde nga tuli mu bwangungu omusajja oli abeerawo abazungu bo babeerawo kubanga bo obwongo bwabwe ulil albab obwongo bwabwe bulabika nokwayonka naye ffe abaddugavu nga bwemumanyi bwe tuli olaba bayimiridde noga nti bali kuki abazungu bo ebintu byabwe tebabitwala naffe kati naffe okiraba nti omucungwa gwaffe wagulabye kati va mu layini yakati gyobadde oyimiriddemu odde sayidi emu ove mu layini yawo kati layini eyo bw'oba ogivuddemu bakuteera amazzi mukaki mukanankani waliwo akataasa bwe bakateekamu amazzi nodda ku layini emu nebateekamu akamuli ako ketoloola ng'essaawa ate bwodda ku layini endala ate ketoloola kakolaki opposite oba okutegedde ketoloola opposite clockwise anti clockwise ketoloola ng'essaawa ate wano ketoloola opposite y'essaawa oba okutegedde ate ne bagamba nti gyokoma okuba okumpi wano ne wano akambe wekasaze ngodde eno ne speed gyekoma okukola ki okubeera nti ekendeera owulidde ngaeyadduse ekisaawe ng'ali wala none yadduse ekisaawe ng'ali kumpi naki ne senta naye nga mwetolola senta kale baaba ebyawali byetaaga kwerabirako naye biri mu nsi yaffe naye bisitula abantu okuva mu Amerika bajje wano balabe naye nga gayira tasobola kuvuga piki ye ekizibu kiri ulil albab bava mu Amerika ne bajja balaba amazzi agava mu ttaka agokya naye nga naafi tayinza kukwata ku ssente zafumbiddemu afe hijja egaali n'okugenda okulaba ebyewunyisa bya Allah nomusi bikoze eki ogenda ensogi ye olwamuzaala ne basuula we basudde weyetololera tibwekiri aga fasiru fi lardi ntambuleko mu nsi buli lwotambula weyongera okulaba obuyinza bwa Allah oli ate baganda baffe babeereeyo mu nsozi waggulu burundi bujo eyo wa mu nsozi bwate nabo bali eyo babazaala ne bayiwa eyo bawangalira mu nsozi allahu akbar gwe balima obeera mu nsozi n'olengera wansi simanyi owulira ng'ate yensi yaabwe balaba nga abali ku museetwe tebagwa ng'ate nza bebajja eno bagwa kakati ebya Allah byewunyisa omuntu teyalifudde nga tagenzeeko wantu wali ng'ekimututte kulambula buyinza bwani batugamba nti ensi eyo layini eyo eyita mu nsi nga 13 omusanvu kuzo guli mu Afirika endala ziri mu Amerika muli Brazil n'endala ne zijja mu Asia ng'ensi ezo
engeri gye tuli Ebikwata gye tugiriko Ebikwata engeri gye tugiriko amakulu n'enjaka y'enjuba yaffe n'obulamu bwaffe buli ikwo tufuna enkuba netufuna akaki naye abali ewala ne Ebikwata mu layini ey'omwenkanoenkano bwe bafuna obunyogo buba buki bwe bafuna omusana guba muki muyitirivu kubanga lwaki ebintu byabwe tebiri ikwo tebiri ki bali wala ne Ebikwata ebintu ebigirira ki oba otegedde akasana kaba kangi nnyo enkuba eba yakekwa bwe babeera nga banaafuna butiti buba bungi nnyo naye ebyaffe gw'olweteekako akazibaawo ng'ogenda saba 7 ng'okajjako kubanga obulamu bwaffe tuli kumpi ne layini naye abali okumpi ne layini no layini bali wala nayo ate abali ewala ne layini bali kumpi nayo akati ngato enjoga nga nkwata omutwalo gwange ngenda ng'owali wandage nti soma Zzaka oli naavuga abantu mwaka mulamba tabayimirizangawo avuga ne be bavuga bali wala ate nga bali mu layini emitwe gino ate nga bambi obukola bwalimu naye sibusaanukule tebaatuwaka opena ndowooza soda mwali naye opena tetulina kwata ecupa necupa mukubiza abaana bamanyi ozisumuluza bw'ogatta naafi neggayira musobola okusumululako akatono nemwevuga nemugenda kale Allah be yatudde ku Zzaka ebyo byansi naye bino إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا والله بوtuuka walioka kasekigambo la ayati bw'obanga bali tokimanyi ebyokuyiga toyinza bimalayo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulalikako Zzaka bannange Zzaka yatulemye yasoose kulema baseeka abagisomesa topiki yatusukuseeko obuzito bw'ogenda era nze nsaasira betusomesa olidde alla babatasa oba wakamala kino oli naabiyiwa kati seeka tukole tutya nange gamba zima sina kyakubagamba oba wakakizimba oli naakiyiwa n'ateekawo ekiki aba yakakituusa ku madirisa oli n'akikuba kakati Zzaka eriyimirira ddi ng'ejiga ebikubu okukuba Zzaka yatulema kati byetulema nze naye nga nja kugisoma busomi ekituufu nga si byange wabula biki bya muwandiisi gwenkakasa nti yansingako ki bw'omatira kola bw'oba tomatidde leka oliwoleza wali bwe basomesa saamatira nti ani yakusomesa naafi nze nja kusomesa busomesa amatidde ebyabatusinga agiriki naye Zzaka inna albakara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamuhtadun nti etabusi naye Mungu wali bayagadde tuligituukako akati Zzaka waya eriko n'ebibonerezo bw'otagiwa nze Zzaka ngamba bwenti ng'ateesa bwe bagisomesanga oli n'akugamba nti etandikira ku miliyoni 2 ono n'agamba nti etandikira ku miliyoni 1 n'ekitundu nze nteesa kolemu n'ekitundu 2 bw'oli galinda nga tegalabise bwe tulituuka eri nga si 2 nga yemu kitundu ng'oliba oyiseewo naye bwe tulituuka eri nga yemu kitundu nga gwali olinda 2 lwaki abantu abo abamanyi baawukanawo abamanyi ekibaawukanya kyekino Allah be yali principle ye bwe yali atulalikako Zzaka teyagitulalikako mu ssente ze tulina ezo tazimanyi
ezo shiringisi faranga riyale dinari ebyo tabimanyi byammwe Allah mu byobugagga amanyi ebintu ebyo bibiri amanyi golodi na feza oba okutegedde ebyo byebiri mu Qur'ani ne hadisi kakati gwe weepima n'ogamba nti esente zange zino liyale shiringisi zenkana golodi oli gwe bagambye golodi apimirwako sente mmeka owa golodi awa grams mmeka owa golodi awa grams beziti mu sente eze Uganda grams gwokyusa awo brain power yammwe yeyina okukolawo yakugambye nze mpimira ku golodi naki grams mmeka katugeze nti 10 kati grams 10 genda ekasanda obabuuze erubaali emubende kalamoja wama grams 10 wano bazitunda batya ti grams 10 ti miliyoni 10 ekitegeeza emidisa kyakulabirako ekitegeeza aweza miliyoni 10 n'amala nazo omwaka azitolera Zzaka olaba gye kiva kitambula kiva mu golodi gwe n'okiteeka grams za golodi zoteeka mu sente ezo bw'omala nazo omwaka owa golodi awa amala kumala mwaka nga golodi oyo omulina omuki omwaka mulamba kasaabeera ng'aweza grams ezitoolebwamu n'oweza nayo omwaka nga naawe ozze eno mu sente nti miliyoni mmeka kakati ekizibu wekiri grams ze zirina obuzibu grams za golodi za bbeeyi tezenkana za feza oyidi feza naye apimirwako ne golodi akola ki eyo Allah byamanyi era byebiri mu Qur'ani kakati bw'obanga gw'oyagala kupimira ku feza wa layisi bw'oba oyagala kupimira ku golodi waki awo abamanyi emitubo egyo kyakulirwa mu ntambuza ya feza naki bwe kibeera nga batugambye feza ne batugamba ne golodi kati abatubalira bagamba nti feza kasooba n'akakadde kamu n'ekitundu mu feza oba otuuse okukola ki nga kamaze eki omwaka ng'obalidde ku ki kyokka golodi oteekwa kubalira mu miliyoni ezo ezisukka 2 oba kutegedde akati ono agamba bwati naafe nze nja kwebalira kuki ku golodi sinatuuka kuwaki yadde alina miliyoni 5 azisirikidde alinda kuweza ki alinda kuweza 2 ono galira n'agamba nze ngenda kuweera kuki ku feza kati ayagala okudduka agenda ku golodi atya Allah ndikira ku feza simanyi ompulira awo wewali contradiction z'abamanyi era omumanyi ayinza okugamba nti kakati nti nkubuulire mukana wa nti sinatuuka kuwa gwe tonatuuka kuwa nti ono obukadde bumeka nti 10 bukadde 10 bumazeeko omwaka nti kigumu bwokka ku levo yafweza utandika okuwabya aze empeera mu golodi sinatuukayo eyo olaba kati awo brain power ayagala okudduka chance agikola ki atya Allah aga nja nkampeere wano
naye ku loodi bulooka we bali kugamba nti feeza wamuwulirako tomanyi nti walina feeza yali agize nti nali ninda golodi awo wekugambidde nti bannange ebintu bino byakwebeereramu ekituufu kiri nti mu Uganda twaliweeredde kuki Dubai ne baweera kuki kubanga ebyentambula yaffe olaba omuntu akyavuga pikipiki n'eggaali n'ebigere okumuteeka ku golodi oba omulinyisiza oli avuga emmeeri ye n'ennyonyi ng'alina n'ebizimbe byakalina 8 bibiri waggulu oyo bwemubalira ate mu feeza atuukeerewa nnyo okutuuka ku anta bino kiseka nti byebituufu nabagaye nti bwongo obwo oba okutegedde kati gwe weebeereramu ye Allah mu Qur'an tamanyi shiringisi tamanyi faranga tamanyi dola tamanyi euro tamanyi pound ebyo byammwe naye yamanyi nti osobola okubala pound nezikuwa grams eziri mu ki oba kati yeko engalo yagitadde ku feeza kakati mwe mutume sente zemwagala amanya oba ugituumye kabalangulo sente kabalangulo mupime ku ki olina obubalangulo bumeka wekana grams bannange muntegeera abantu batugaseeka mulongoose Zzaka mugitulemesezza mugirwaniramu amazima tulwana kati ngaebulaaya abazungu bamanyi sente gye bayita pawundi na dola bino ebyaffe ebipapula bo tebabimanyi wabula gw'obumbalira nti ebipapula edola 10 eza Amerika zenkana ebipapula byaffe 38 bo bamanyi ki kakati gira ebipapula bye bya 38 bikuŋŋanya ekiveero olyakuweemu kamu simanyi owulya ekikutiya kyonna bakuweemu 4 sente zino zeetaka kutambuza obwongo. Allah tamanyi siringi tamanyi dola ye mu nsi yonna amanyi ekyobugagga ekiri international kyeyapimira mwe muba mukirumba buli omu apimireko ekikutiya kye kuli ekyewaabwe nti gulamuzi bagambye mmeka nti gulamuzi beezi tikakati pima gulamuzi za golodi ozize muzeewammwe kasitwa zibeera entandikwa gulamuzi za feeza ziri mmeka nti beezi ti zivuddemu eza Uganda mmeka kakadde kamu n'ekitundu omuntu abeera n'akakadde kamu n'ekitundu n'akamalako omwaka aweere muki oba okutegedde kakati bali abagagga bo bajja kubalira muki ndowooza wetugenda mu banka ekintu ekyo mukiraba bano bannaffe banzize kutereka mitwalo 5-10 basimba layini naye gana amakampuni amanene babayisaawo kubanga balina akasenge oba okutegedde bantu tribe tebayigenda kukola tebalina biseera naye gw'obeera mu layini oba kitegedde kakati bano abasimba layini ye feeza abayitawo eki kati abagagga ennyo bwe babalira mu feeza oba basimbiza layini naye bwe babalira mu golodi ate bo badde akasenge bannange biri ebintu byaku naffe byatusobedde namwe nsaagala bibasobere nnyo nkendeeza kusoberwa kakati Shlk omukyavaga nti abantu tulina kubateeka ku golodi lwaki naye alina ensonga ze ekyo tubateesa ku golodi gwe tulaba wano mu kulunda bagambye nti zirina kuba mmeka 3 tolulya nti enta 3 zenkana golodi enta 3 zenkana entandikwa yaki
oba kutegedde embuzi saana bwe tulaba nti ono atalina bwezi anaatawa oba kutegedde kati asitudde bino n'abizza eno byenkana eggolodi nti gwe embuzi tomulaba eno natawa embuzi ana zirimu miliyoni emu n'ekitundu ono bw'aba atandikira ku ana ensonga yo julia ono bw'aba atandikira ku ana bukadde buli bumweko osi bukadde abiri embuzi ana omuntu yenkana golodi sisi feza kuba bwetumanya obuli emitogi kubagana kubanga akadde kamu n'ekitundu ziba embuzi mmeka si musanvu ttaano zino kiba kitegeeza nti omuntu bw'omuweeseza ku mbuzi 10 oba omutulugunyiza omwavu omuweeseza zzaka omugaa nti oba okutegedde kasaabijje ne kasaakwata olukoba nga ate apimisa lukoba ku bisolo ku kye golodi ate ono tajja kuwa mu busiraamu waliwo kye bayita niswabu omuwendo ogutandikirwako ente ziba meka ente 3 zirimu seni meka tolaba nti ab'ebisolo batandikira mu golodi ab'ebisolo tebalinawo chansi ya feza okutegedde kati okirayo obwongo bwe bwekuba onaga nti ate ozipimirako otya nti bazoogera lwazo topimira ku kyebamala kupima ekyebamala okupima tekipimirwako bwemba nga nawasa mu maka ng'omuwala namuwasa amahale 5,000 nga zetwakkanya tekifuuka kipimo nti gundi nga yawa 5 n'omugagga bw'anajja obulya ekyogeddwakyo kipimirwako muwulira entabe nti agundi yaŋŋamba certificate ye nagigebeddeko ng'eriko emitwalo 5 nange ze naleese ebyawedde okupimwa tebipimirwako osimanya ompulira buli lw'opimira ku kyopimiddeko abawarabu balinakaga hal yajuzu alqiyas ala alqiyas tukkirizibwa okupimira ku kipimiddwako abapima ettaka tebakikozesa apima ettaka asimba omuti ogusoose olidde n'asimba n'ogwokubiri naye okupima kwe atunulira gusoose si gwakubiri kuba bw'anaagenda apimira gwokubiri ajja kuwaba alina kusikulengera owekitegesi buli ogwasoose gwe gupimirwako egisigadde naye bw'ojja opimira ku kino gy'ojja osimba owunzikira wa neiba bw'atunula ku nnyukuta eno eyasoose awandiika bulungi naye bwaddamu atunula ate ku jagizeeyi agenda okumaliriza ng'ayina ndala kibaga nti hali yajuzu lkiyasa ala lkiyasa osobola okupimira ku kyapimiddwako n'ofuna ekituufu omuntu ayagala okusoma nga sudaisi buli lwawuliza sudaisi yennyini origino abawanjawulo kwono gwakopye kwe yakopa ku sudaisi tujja kufuna abasudaisi 3 simanya ompulira akajyawo zaka weetulemedde owedde zaka mwirake mutegedde mu byetwogedde kati zaka etandikira ku ssente mmeka wewali obuzibu mahallu niza bwe tugipimira ku grams za feza seka mujabi ajjakuwa
bwe tugipimira ku grams za gold basudiri bokka bwe bajjako naye ng'ani akukkiriza bonna obbasiba ku kimu nga bakuwadde bibiri bifaanagana. Ani akukkiriza okugenda ku kyebbeeyi nga waliwo omukisa gw'ekyawansi? Allah tunuulira nti waliwo abagagga abatandika ne bannaggwa ddala b'ennyonkondo. oba kutegedde kati bano baseeka mujabi bannakunkunya edda zaka yaabwe tugipimire ku ki? Kakati bano ba MP tukikutule mangu. Kuba omuntu okugamba nti nyina obukadde bwange 10 bw'omupimira ku feeza calculation ziwanvuwa, so bw'omupimira ku golodi okikutula mangu. Oba okutegedde omugagga ennyo bweyeza mbaavu ate abazingi bannange awo wewava obuzibu bwa zaka nti zaka okujjo epimirwa ku bintu bibiri, epimirwa ku golodi na feeza. Ye Allah byamanyi bino ebya dola mmwe mwabiriza gweddira grams zebatadde mu feeza gworabe mu sente zizitowa zitya. Kubanga oluusi sente zikola ekikalu. Singa bakugamba nti ojja kuwe olina ente mmeka? Nina ente 3 size zitandikirwako. Nsobola okuwa ente etambula ate nsobola okuwa ente ey'omu nsawo. Oba kutegedde kakati naawe osobola okuwa golodi ng'owa golodi ono ava mu ttaka ate osobola okuddira golodi nadda mu sente. Kakati obuzibu bwaffe Allah yagamba golodi mu byobugagga ebiri mu Quran temuli sente, mulimu ki? Golodi. Kati gwe golodi gwe ŋŋendako era Allah bwe yali ayogera yagamba zuyina linnaasi hubbu shahawaati min annisa walbanin. Allah yatonda abasajja ku nsi kuno nga baagala ki? Abaana abalenzi n'abakyala. Kyenjagaddemu walkanatiri almuqantarati min aldhahabi walfidda. Alkanatiri zentuumu zezibandaali nga bwe muziyita ewammwe sente bwe ziyitira obungi baba tebakyabala ne baziyita kiki? Entuumu obukadde wano waffe twakiwa entuumu. Alkanatiri almuqantara baagala entuumu n'entuumu, entuumu ku ntuumu. Abamanyi golode eri kantara kanatiri almuqantara bw'aba yafunye kamotoka ayagala fuso, ayina fuso ayagala turera, owa turera ayagala lusozi. Tezikutwa yali ategeeza golodi mweze mwafuula sente. Ayina 10,000 ne bw'aba alonze lulonde asabiddwa nti singa yasudde 2 bwereera alonze lulonde kyokulaba mmwe ensenene zasooka Masaka olw'okuba zirimu kanatwire nokantwala ne zijja emityana ne zisala ebukoya kati ziri ttoolo naye abantu basula batudde enju baziddukamu baagala bukutiya na bukutiya. Sibaagala nsenene zaatiha baagala nsenene legayirihi kuba emabbali zayo waliyo empapula. Ensenene password ekutuusa ku kanatwire nokantwala. Manyi oba bannange munatege abamu baziyita mididi wayo mudidikum emididi kanatwire nokantwala emididi n'emididi
yani Allah yagamba bwe munakola istighfar nja kuba oyugidde kumbe amwali nja kuba emididi gya golodi istighfar kwegamba mulimu munene ate tunakiza kitege emyaka 40 okuva kati abali kisoma nga tuvuddewo be bajja okiganyulwamu naye kati kitwikitegeera kubanga omuntu obuga istighfar agamba adda mu kasulida tukyalina ekisago goga nti ali mu istighfar mataali tukyalina ebisago bya jahiliya enkovu tuyina nnene istighfar fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara istighfar zirimu okusonyiwa yusiri sama zirimu okutonyesa enkuba yumdidikum zirimu emiti gy'ensingi wajal lakum jannati zirimu amasamba wajal lakum anhara zirimu emigga kutambula istighfar tesa naye tukyalina ebisago by'amataali ekyatukutte akuba ettaali agatubadde tuli kati si mulembe guno si kyangu muzikiri kati ekyo sijja kisomesa kati nkyali golodi bannange atufuukidde ekizibu atuganye okusomesa Zzaka mwenna abalina obwongo bwammwe entabwe y'enkayana yaffe eva ku golodi. Allah bwe yali ayogera ebyobugagga mu nsi sente tazimanyi amanyi era bwe woli ayogera sente hubbu shahwati min annisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة انتم باندالي نباندالي يلي ategeeza gold era yaga inna al-insana li hubbi al-khairi la shadid al-khair yali ategeeza gold buli woli akagambo sente singa tukavunudde sente aba ategeeza gold si dollar si pound era n'ensojji bala nti ngagga Uganda ngagga bagibala mu banka y'ensi yonna golodi waayo yenkana ki tebabala mpapula golodi wano azitowa ki era bwewulira nti Uganda bagiwoze sente beziti tegenda kuzzayo zino ziriko Bank of Uganda bagenda gitemeeri sente zaffe bazikyusa mu golodi mwe tulina okusasulira naye obwongo buwanvu kanatiri mukantarati min adhahabi walfidda kakati Allah yagamba bwati kubata ye tamanyi sente zo naye entabwe mutegedde weeva kupimira sente kugo kakati obuzibu bwe bamusibira mu bbwa bagamba nti tuyina sente zino kuzibala mu golodi ataweza grams za golodi tawa mumukati ate feeza nti awo mujja kuba muyingizaamu muweesezza abantu ki ono abaavu abasaasidde ate n'abasubya kakati kyenakugambye nti ekintu kati kino bwe kifaananye bw'oba onooweera mu ki mu feeza oba onoowera mu ki mu golodi byombi bikola ki naye ono agambye nti mumale kuweza golodi kubanga bwe tupima ku nte ne tupima ne ku mbugi bwe tumugamba eyo totunulayo nnyo tunula wano biri byagwe okukola ki biri byagwe okupimirwako owulidde kubanga sebo n'okuweza ente asatu ng'oli mu Bawarabu owuliriza agambye atya aya twayagadde okwejjukanya ndowooza mutegedde enkayanayo zaffe eno gye tuli mu ffumbiro abali mu ffumbiro mwabata musale kateni kati mbaggoliddeko mutegere gye tusimbuka okukayana nti ebintu ebibiri bye bitukayanya bwe tugamba nti tupimire ku ffeeza abanaku bajja kuwa Seeka Mujabi yatunda akataka ke aterese busente bwanoonya ekyokolamu tumuka busente buweramu grams za golodi za feeza ti omwaka guweddeko kakadde kamu n'ekitundu omwaka guweddeko nti kaweere
ate kina kyenkozeemu wateresezaaki sente tebazitereka okutereka kitegeeza nti oli muki mugagga kati era bakugamba nti oyinza okuwa omwaka guno akakotereseza kanekalya nekamalawo sente tebazitereka okutereka efujjo kudiibunda owa banka ye kyava gamba tusazeeko owa banka ye oluusi akusala kati oluusi n'akuwa banka zikolera mu bantu wali akawunti gye bayita fixed deposit account eyo togikwatako era omukwano gwa yanga nti ali bulayo yanga nti ze naterekako ku fixed deposit account etukanya mu myaka 10 nja kuba nteekayo naye nga sijjayo tojjaayo ezo z'abagagga tolina sente kyozikolamu n'oziwa banka ekukuumire bukuumi oba kutegedde kakati banka eyo zeekozesa okuwola bamujabi mu sente zimu z'otaddeyo ze bawola ono tebakuterekera buterekeze okuyisa ate wagwadwa munange bwendisi wagikoowa ezo zetutaddeyo banka mwekolera banka ekolera mu sente zammwe olidde ng'oluziteekayo bappa nga mujabi ayagala kwewola ng'omutwala kwikiba nga zimulemerera nga akabanja bakatunda nga banka erya egira egaziwa oba kutegedde akati weekomu ekifaananyi ng'oli mu musajja yeesigwa mu kitundu ng'abantu bagwo bateresa oba kutegedde omuntu n'omuganda ozinona ddi nti ngenda bulaaya naye ziyobera nazo kale endagano nga mukikola ngaeggwa akati nga nze ngenda nzirimisa owulidde ngiraki nga zinkolera naye lwakuba benjogera nabo bamitwalo si bwe mulimu abantu abalina ssente lwakuba nezo baziyita ssente singa waaliwo erinnya eddala ez'abaavu nga ze baziyita baali tuyambe naye zasudiri ssente n'ezamujabi ezizo ssente mu kugereesa wakyakayanira ne mu dduuka ndiye bansalireko aya agambye ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza inna kathiran min al ahbari bangi abalina bwino alhibri kitegeeza bwino ahbari be bantu abakugu mu bwino era ndowooza beba mp waliwo jojo kiraba nti allah bayogerako nti abantu ababwino basinzira mu bwino ne batubba wenaga nti omusajja nti ennyonyi tekola magoba naye ate abakola ku gw'ennyonyi basasulwa obulindo n'obulindo bwaki naye nga tetekola magoba abalina bwino akikuyisaamu ate gwotegeera ategeera yali ebibi abalina bwino mubeegendereze yagambye nti amasannyalaze tugenda kugagula ate bwere gwe talina bwino bajja kukikumatiza era okirabe nga tulina kugagula bweru buli muntu lwaba ne bwino omutwe gwe gwegendereze bano okumanya abalina bwino tebasaaga bajja ne bagani marhabaya bano ababwino nebyetolola ekitambaala bakitwalawa makka wamufuna kawino katisiramu bwebalira ate ne mu nnyumba ne mubayingiza bababye fi dduniya ebweru wa fil akhira ne mu nnyumba bwino ate tebakulyanga nawe gwozireese tebakugaye ntireeta beziki biyo olugani marhabaya abanga tadde mageniti mu mpale n'ozisuulawo nga otegeera naye bwino naye ne waffe akola wera omusajja ategeera omulungi nga ne bamulekwa abayiseeko awaganya asuule ku kitambaala
omugenzi n'alyoka afunye ensonda ku nsonda n'atema n'agamba badde buli alina bwina jje tulye ebyabagwagwa owulira tuba muwisaane temukkiriza mbuke kuuka anda bwino olugenso nti abalina bwino yali ali ku bayahudi naye bwino asaasaanye kati n'abayahudi yababuuka inna min al ahbari mazima mubamu ku balina bwino olwajjamu inna kathira bangi min al ahbari abalina bwino waruhban arrahabu kitegeeza okutya wa iyaya farhabun arrahabu abantu abalaga ennyo okutya allah yadde bwino wa munguuba naye yataliira mu kutya n'omulabanga nenkyakya oteekamu ekinusu empale eri kumpi ne tv n'essaati bikomaawo oyo ye taliira mu bwino aliira mu kulaga kutya allah bwino omutono naye okutya allah kwamuwangula yayita mu imaani waliwo imaani n'ebwino byanjawulo senko buyangamba nti musajja yajjanga n'ekirevu ne tutikka unnakani ya muwogo omukalu naye yamwesiga bwa mitwe empale ye yali waggulu alina n'ekirevu n'amuwa ensawo ya muwogo eyo ala yayita yimanyi allah ayagala kubuuza omuntu totunuulira omuntu si yona ali ebweru ayambadde omuntu ali munda oina fil jasadi mudgha munda mulimu omuntu w'omunda baatereere w'okungulu tobuuza naye totunuuliranga w'okungulu olede agaye nti abantu babiri mubeegendereze ono alaga okutya ennyo allah omukazi bamuwa naganze njagala Qur'ani nayagala sente oyo muleke totwala kasalaga ennyo imaani mugenti bakuwe sente oba Qur'ani nti mpa Qur'ani oyo aba alina kyayisaawo eti kasabye Qur'ani mulezi tugenda kusula mushafu ebintu bya allah byagala li ulil albab ebintu byo tebyali byaffe yali ayogera n'abalina amagezi naffe tetupulukinga babubakari be baali bannanyini bye wa umaru wa uthman musajja bakulu ate nga luli balutege kakati naffe gye twagira ne tuyingira obusiraamu ne tubigwamu naye nga tebyali biki kati katulabe ku bitaali byaffe abalina bwino mubegendereze bangi balira mu bwino oli ayinza okuganda kati akalulu tukabala naye tusooka kekaramojja oyo bwino scientific kitegeeza bwino era wallayo kukakananga akawano kotu tikagizeegi okusiza ku buli kabadde wano e Kenya bwino yabadde muli kakati abaana bagenda kuwaaba aye gye waaba waliyo bwino mungi atadde nolidde kolima ogende mwegendereza ababwino n'aboolesa nga bwino mutono naye nga bo bayita mu kuwolesa imaani abasiraamu toyinza omusajja nga alina ekirevu kye yakita empale ekoma kumpi ne vivi nekanzu wekoma ebigere birimu ngeri yenkyakyakyakya omulaba nti zahidun ensi yagitala kasalasa emirundi esatu oyo mutunuulye n'obwegendereza alina akasanirizo ke n'omuswaki omunene bw'oba omuwola oyo oleeta abajulizi abasukka ku babiri eyo imale eyinza okuba password y'okukuba ng'oli bamulyako lole ya muwogo
agatwalo leeta kati amunoonya tamulaba. Allah agambye nti abantu babiri abo mu nsi muno bajja kuyitamu naye agambye majority abatono ennyo abajjeemu kati majority nawe weekebera oliira mu ki sente okuyingira mu mpale ku baana ababiri oyita mu ki tolabangako baseeka nga bambadde bulungi naye nga enzikira gye bazikiramu wano akatonotono nga marhaba si ye yammwe olaba imaani yekunkumuka noga nti musajja oyo yinza atya okusuula waako ebiri ku musajja engeri gye yenyiganyiga mwati ali ku hadhara alina ali mu kampasi rabbaani oba oleeta etaano gyo nogikuwonaga nkumaze bakuteega naye nkumaze tunyowulira abo abantu aba si bonna egamba majority la yakuluna abantu benjogeddeko balya amuwaala nnaasi sente z'abannaabwe bilbatil mu ngeri ey'obufere abo ababiri bangi omuntu ogaa nti leeta ekimu ky'ekkumi mu maaliyo tugenda kusiga wa mukama si bona akuguza omuceere kiro simanya mmeka niye omuntu mitwalo 10 kiro emu unoyogera Allah kandi ate bwe tudda kwabo ne tuva eno ewaffe ne tudda bannannyini aya ngambe si ffe bannyiniyo yabali naye ate bwe tugi nyeno yagira yayingira bangira yakuluna amwala nnasi bilbatil sente z'abantu bazirya mu ngeri ya bufere bufere ate bwe basinzira wayasudduna an sabilillah abasomesa ebituufu olw'okuba boogerako ne babakuba emisumaali boogera ki be basoose wamma sembe zeeno bulda yaffe marahaba ebino ebituufu babikuba emisumaali kubanga balina gye bagiraki balina gye bakalakala batukalakata abantu tubazza ku hadithi ezo hadisi zijja kubaavuwaza busiri agamba astaghfirullaha min qawlin bila amali nkisaba Allah ntaasa okwogera obwogezi nga sina wenfunira simanyi mwe mwogere mujja kwogera n'emimwa gye bababuke naye fe oyogera kwatono abantu ne bayiwa swalla ala nabi ogera na kiganda kali kkubo lya Allah balikubamu emisumaali tebagala kusomesa bantu ki ekyo si kye nabadde njagala naye lwakuba nti nadde sinza butakisomesa kiri wakati mu aya kinadde njagala kyaki walladhiina ngenda gattako na bano agenda kusiba abantu babiri abawe ansage kibonerezo kimu abalya ssente z'abantu mu ngeri y'amancoolo nga bayita mu buwalimu n'okulaga okutya Allah ngenda gattako era abagagga bali bafera abagagga alina abagagga abanfera walladhina yaknizuna aldhahaba walfidda ye katonda nagambye amanyi zaabu naki abasajja yaknizuna alkanzu libagwanika eggwanika lya leero lya bika bya njawulo z'ebbanka buli agaggawala ayagala kuteeka mu bbanka kyabaga nti walladhina yaknizuuna dhahaba ngenda kuvunulira mu lulimi oluliwo zahabu ze ssente ye zamanyi abantu ababankinga ssente zaabwe eza golode ne feeza enyingi n'entono wala yunfikuunaha fi sabilillah nga mbutuufu obwetaavu bw'okuwa ssente ezo mu makubo Allah g'ayagala ge yatugamba eyo tebatunulayo oba kutegedde yali ategeeza Zzaka
kubanga mu zzaka yayogera abantu 8 ebika byaba mwe tulina okuteeka obugagga bwaffe items 8 innama sadaqat lilfuqara walmasakin wa alaya ne mugaana okuteeka ssente mu makubo Allah ge yayagala muziteekemu ne mutuuma ntuume jamaa maalan wa addada ssente ozikuŋŋaanya ng'oyongera ssente ku ssente zulumaatu ba'duha fawqa ba'd naye ng'eno mu zzaka toliiyo fabashirhum biadhabin alim abantu abo abalya ssente z'abantu mancoolo n'abatereka obuteresi gold ne feeza nga otuumazeewamu oba pawundi babuza abategeeza oba shillings oba mafaranga gwegwati gold ne feeza mwazibulamu ani ezeewamu nga mmwe temufaayo kuzitoolako kuziwa mu makubo Allah g'ayagala sente yo teriimu swaddaaka sente yo teriimu mulekwa sente yo teriimu mwavu teriibwako munakwagala gwe tezitereke jamaa mala yasabu y'omuntu oyo alowooza anna maalahu sente zino z'atuuma akhladahu zinamugaana okulwala kansa zinawonya kansa abeere wano nga ye tajja kuva olw'okuba alina nnyingi ye bw'atyo bw'alowooza aganye zitoolako zimukolere gy'alaga alowooza zigenda mubeeza wano nga sitondangawo wakupaakingawo obutavaawo paakingi ya wano nga yakaseera wama jaalna libashari min qablika alkhulda n'abakusookawo muhammadi sitondanga wabutava wano nesitondanga wano wakupaakingawo nti emmotoka emeremu n'omuddo paakingi ya wano eri tentative kaseera katono nga yakankaaga ng'otema kati gwakuŋŋanya sente n'otaziteeka mu byenjagala olowooza sente zino zigenda kukusiba wano nambiki ogenda kuzeesibako butakuvaako akhalada wukyabika bibi zo ze zigenda okukubeeza wano oba ogenda kubeera nazo nga tezikuvaako togenda kuzikwata bugezi nti olina amagezi tezifunda amakubo agazitwala sigalina wallahi nga yina nyinza kukuba kansa nga wamusaayi nga buli ssaawa bakolerako $2,000,000 era zigende sizigende n'osigala nga tolina n'okkiriza ndi ŋŋenda bipuresa bisukaali byonna ngatta neŋŋandi alina puresa bisukaali bwe tokimanyangako nti eriyo omugagga nga buli mwezi olw'okwagala obutava wano akozesa essente gwe z'okozesa z'omwaka naye azikozesa mwezi oni bamugaa nti empeke mukwano gwange yalwala nanga nti empeke gyenywa buli lunaku eri ku $25,000 buli enjuba lwebudde mpeke emu $25,000 naye alhamdulillah abaana bagula nemmala njosaamu ewiiki kati gwoba olina kalikyuleeta ngaokuwako kati kyakubuuza sente ezo okakasa ziyinza okubeerawo olw'obwongo bwo nesizimalaawo nsobola ozimalawo naye nga tolyandye nga bakujjanjaba naye nga buli kaseera bakuga nti obuzaayo emyezi 2 ofwe era nogaa nti oba nfaka nfe ne sente ziweddewo kati waliwo okugagga abantu bwe batamanyi naffe olowooza nga walwadde omusujja nga gulimu nesinyiga mungi gukwetagisa sente mmeka olina typhoid ne bulusera byaffe bya bulijjo sente mmeka 5 naye gwe okimanyi nti 5 egyo lwotalwadde tolwadde 5 gyegyo ogiina okimanyi kyogiina kimuyita sente size sente sente ate kirala naye kyomanyi nti sente bw'okifunanga toolako nyini sente gyali almaalu maali sente zemwina zange nga nti ziggwewo ziggwawo
ozigulamu emmotoka neekumenya ate ngaekyali mpya. Eno abazimbi baagala ssente, eno okugulu bagenda kukutemako ate bakutemerako bulaaya amalala gakuggwemu. Ogenda okudda wano ngo enjuji osooka okutunda nodda mu muzigo ate n'okugulu baga nti kulimu kakansa naga nti yasabana malahu akhlada sente tezisobola kusiba wano ate nayo tesobola zesibako nga nagaye nti zikuveeko. Endowooza zo zombi azigobye teziyinza kusiba wano. Puroguramu yoffe tugiyina ate naawe toyinza zesibako yadde ozaagala nnyo tezimalawo. Agamba yauma mujjukira olunaku yuhma alaiha. Alhamiya kitegeeza ekintu ekyokya. Narun hamiya yuhma kibola nti alhuma omusujja guba gwokya. Yauma yuhma alaiha, Allah sente agenda kuzikolamu embaati. Kyova olaba nti tafsiri eno etutawaanya. Embaati ozikola otya ate mu mpapula? Allah tayogerangako na mpapula. Towategedde gye twavudde. Ali ku golodi bamwokya, golodi bamusaanuusa n'omuliro. Kati mwabafuula ssente empapula mwe mwawabya tafsiri. Twogerera in terms of golodi. Golodi gwoganye okusaddaaka gwe bwafuula ebipapula. Ebipapula biri bagenda kubibala bijje mu golodi abirimu bakukoleremu paasi zeeri. Tebagenda kwokya ssente, bagenda gatta ssente zo zizitowe grams za golodi. Golodi oyo bamuteeke ku muliro nga bakoleddemu paasi. Eyalina omungi alibala eripaasi ddene, eyalina omutono bayinza okwokyesa kapaasi nga kenkana akasimu kakabiriiti nga kekagiddemu oba haafu kabiriiti simu oba jiiko nga golodi we bagenze mubala zitowanga ejiiko tebakolamu omulawo gwe kajiiko nga kebagenda agende ekibonerezo kijja kuba kiruma kuba kuteresa essente z'empapula obungi bwazo bugenda kuzitowa ki bagenda zizza mu golodi tebagenda kwokya mpapula wabula empapula zo zizitowa golodi ki oba okutegedde oba siriva buliba mbasiriva batya musiriva oyagala kwokyebwa golodi basiriva nga bwe wali ow'ebbeeyi bajja kwokyesa kya bbeeyi. Bayagala golodi oli omubalemu ssente zeyenkana oziwe muki mu zzaka. Kakati ssente zino zewagaana kabazibalemu golodi bakoleremu omulawo bakusiike n'essente zo zino ze ssente zo essente si ze zino zetwogera z'empapula ze ziri eza golodi. Kyagaye nti yauma jjukira olunaku yuhma alaiha bwe bagenda okugibugumya golodi yo egenda kubugumizibwa si kubugumya bubugumya edda nga bumanyi paasi zaffe eŋŋanda bwe baziteekanga kuki ku sitoovu ne bagibugumya okwo kuba kubugumya oba kukalira. Jjukira golodi wooyo bwe bagenda okubalya mu ssente z'oganye okumucu yauma yuhma alaiha fi naari jahannama si sitoovu. Golodi we bagenda kumusaanuusiza kuki golodi buli lw'omusaanuusa afuuka ngaki amazzi naye ate addayo n'akola ki n'akwata. Bw'amala okukwata golodi wo ne bamukoleramu lupaasi bwe bagenda okubugumyako wali ku jahannama nga gwe bakwebasiza katanda nga gwe bagenda okulongoosa. Ate kituufu bagenda kukulongoosa tojja kuyingira jjana nanzira eyo nasere owe kutegedde eri gye bali abamanyi omulimu ogwo ate yo zzaka nanayingira ejjana ekyo bakikola tukyalina mu kisaawe tebannaba kusalawo nti bano bamujjana bano bamuliro
abazzaka be basookerwako abasiraamu abataawa zzaka nga mugenda mujjana musooke mujje babajjeko enziro mujja kuyingira ejjana ngeri gye tulaga mu mpapula naye olwokuba nti waliwo obukyafu bukyabaliko kabamale okusaanuusa ebintu bya golodi bino ne feeza babikalirire ku mulyo jahannama bakwebase katanda batandika okugolola owulidde buli awali obukyafu bwa ssente eziyomufinaja fatukuwa alkayi kitegeeza okugolola tobulaba mikuwaatu ye paasi yakuwi agolola kakati bano bagenda kugolola nga bakwebasiza wali bamalayika gye bali omuliro gubookya nga baga nti gwe neepaasi yo ogitegedde nti kapaasi katonotono jazakallahu khair tokeraliikirira nnyo kalawolawo toli bubi nga banno naye sina kyakukola weebake fatukuwa biha paasi yeyo bagikugoloze nayo jibahohom aljabuha kyekyenyi ebingi jibahohom babagoloze feesi zaabwe kuba nnyo mwagulanga nnyo obuzigo nga mulongoosa feesi ezo abakazi babalabe nga otukula bulungi sokoleteo feesi eno yakutawanya wagikolera nnyo bateekeko akabaati oba okutegedde basookera ku feesi eyali teraba ssente ng'ate eziraba wajunubuhum embiriizi zino zemwatambulanga mwemenyeramenyerako mwenye alina ssente yemenyaamenya wala tamshi fil ardi maraha atambula ali amaraha kakati feesi eno kakati bagiragi legadeeta embiriizi zino ezamaraha muntu atambula agooma mbiriizi zamenya zirika sepulingi beteekamu sepulingi atambula omunene bwabeera omukazi ng'azirina akunkumuka wali akundago enkulu oba kitutumula akunkumuka bakunkumulanga agenda akunkumuka talina kugumba binywa byokka byolaba azanyisa binywa agayita ebinywa ebyo kati faces baby face jetaka face wa nomalo katika ujja kuyingira ejjana tofaayo naye kavuma okujjako obukyafu bwa golodi kakati bwe balimala embiriizi wazuhuruho n'emigongo gino emigongo gye gyafunyanga ng'ozina maka nti omwana alemedde mu ddiiro khalifa buli wakulaga jjaza bagenda kwokyawo n'agamba nti bakwokya bwe bakulumiriza nti hatha eno paasi ogiraba makanaztum li anfusikum ze sente zemwetuumiranga zezikola bino eno za akawunti zizozo tupimye kuva ku akawunti ziri zezikoze omulimu guno fadhuku ma kuntum taknizun kamwekombere ku akawunti zammwe zemwaterekanga ne mutajjamu bya Allah kwemba mugomba kikyagambye kakati ebintu bino byetusoma si byammwe byemazima si byabannayuganda lwaki nze bukyanzaalibwa sirabanga ku golodi era muyina onyambe ondageko bw'atunda naye bamusima wanduka kyalo era n'oluusi kakati fe abatabitegeera nnyo tutera okubuuza abaliyo kituufu ddala gyali naye nga miliyoni z'abantu ziri wansi mu ttaka zaali badde zikolayo ki nga taliyo naye lwaki simulabanga buli akafuna akaddusa tekafaanana nga sente zino ezaffe zimpapula nti ozirabako buli akafuna addusa kadduse gye kakoma obunene n'okudduka n'oli akakugulako bw'omala okukamukwasa akuba essasi n'akasigaza n'essente n'azikuggyako aye naye baba bamulabye era bamukola ki ekimu kyakoze banne bamuggyako ziri nekano ka Allah katulimu omusolo bakakuumire
bagamba nti kasa wafiirawo omuntu agamba awo wali bakitegeeze baba musuubiri okuba nti bayinza okuba bakusise businga omulina nze lumu abaana tebanfera bamunfererako syo nange oli agendeetedde ekicupa sekagodiringa n'abawarabu ate bagala nnyo golodi koze ekyo ekicupa netumala tukitunda mpozi kikyopuli musajja wattu nvudde wano nange nyina mukwano gwange gwenkubiddeko omunene agayimuleete owe okutegera nsaba obojebonye nekwagulule olwo nange nyingidde bizinesi simulabangako omusajja wattu okukakkana nga tetumubye Kampala tugenda kutunda korona batulagiridde gye bamugula omusajja atubuuza abasirikale nno be bamulimu bamutegeera okukamala kakati ajovaawa nti nze mbeera mityana musajja wattu wallahi bansaasira nkola nkatana n'ekinankana naye aga nti olwakuba oli musajja mukulu naye wano wali tovaawo omuntu yenna atunda golodi ng'ava Kasanda Mityana Mubende tetulina wano golodi gwe tutamanyi naye abafere basinga wamu bakufeze musajja wattu kati olwo nina kati yamukuwadde yatunula mulabako alinda kati kati bali abasajja bambi baali basa ate nga bantu balamu nanga nti ekituufu ffe twakitegedde kye bakukoze naye tokitwala ewalala kakati nga mukubira nti waye yamanyi kati mazozi kutunda wanne mugandi kati ndiba mu bakasitoma ensenta wanyiza taata bino nali badde ekyabisomesa senga ndagenda nali badde ndi Bulaaya ekyo kyupa kitano kyakaleja ngate kakati nti genda okimuddize yakireete mugendi nyina wenzudde naye baŋŋambye nti kyagala nannyini kyo yennyini olwakikwata yazaddeyo nange entobye n'obulamu yali ayinda kaaki nanga teri yasobola kuwa golodi wa kicupa ekyo taliiyo mu nsi yonna bw'ogenda otunda oyite sente golodi yenkana ekicupa ekyo kibakuwadde oteekwa kuba basirikale be balina okukuuma tekisoboka nga nva mu golodi kakati ziri ensi ezirina golodi ze zitegeera bye twogera naye nze naawe abakyafuna emitwalo 23 ku nsi kuno kwe tuli singa twali miti singa guli kibowabowa ate nga kikalu mu kibira tolinaamu mulimu tosobola kusiba kaama yadde enku oba ontegeera naye mu kibira muno mwe tuli nkibira wansi eno mulimu emiti egiringa mahogani enkuba emivule ulidde nekwe tolina hata ala wazini lumbugu oba ekiteeka kyeŋŋamba otunulangako mu Kampala ng'otambula ng'amazima gennyini temulimu kizibwewo mu bizimbe ebyo byonna byolaba temulimu ali ku kyalo kyewammwe abantu bonna obalaba bapya naye emmotoka nnyingi n'okulabayo bw'osomako naye odda n'onyumiza banno badde ntambula tamano nenaba obbi obulidde kitegedde obotegera nti ndi mu kibira mwesiri ndi mu kibira naye si mu kibira mulimu ensolo eziri ennyama n'ez'omuddo oli mu nsolo erya muddo simanya mpulira kakati omukazi singa omugulira golodi
oli naye nno bemugamba okugulira tusoma ebintu ebitaliiwo kati teeka mujabi nkukakasa ogenda kuziikibwa nga bino nkumalidde budde naye nga waliyo ensi gye bikolanga bwe bokozesa mukene nti omukazi wane waffere wayowuliddeyo omuntu nakola embaga nga byagenda okutwala namaze okugula enkoko y'omuko naga nti nguze ne golodi wuuno akakesi wabawo kesi bubeera ngafe gwe tulina kesi gye twala ey'omugole neri wabawo kesi ngaembaga eneebaawo kesi yaki ya golodi kati ngamba bamalira ebiseera naye lwayirimu singa tebabiwandika kyali biso nti oteekwa okujja n'akakeesi kaba akalimu ebyokwambala by'omukazi wano ngaffe bwe tutwala mu keesi y'omugole mubeeramu empale n'epeti n'ekikooyi eri n'obukomo kati nkamba malire ku budde bw'obusiraamu kati eri ofuna akakeesi ogenda okuwa nga ko kabyambalo bya mugole golodi mwana wa muntu kati njagala tume akantu ako ku nkoko gy'owa omuko otegeere we tuli olabe social distance akati mubeeramu empeta nemubeeramu ebikomo by'oku mukono nemubeeramu eby'omukifuba ne bibeeramu eby'omukiwato mwana musiba butiiti oba bulinga obulo mukunganya obulo ne bubuteeka ku luusi kuliko ebyoku magulu oba okutegeeza ne ku magulu bateekako era Allah kyeyava agamba wala yadribna bi arjulihinna omukazi bw'aba atambula tasaanidde kukuba kigere golodi oli kukunkumuka bannaffe bamuwulire kakati njogera ebigere ng'ekigere kyo tobirabanga naku era tujja kubiraba ne bwe bakongera emyaka 10 wane waffe Allah abagamba naye bagamba badda kyemukoonanga ebigere golodi n'akunkumuka oba walirabe ku kyewunda bwe yatambulanga endege ng'omwana omuto bw'abeera n'endege eri abagolodi nti temutambulanga nga mukuba ebigere wane waffe omukazi akuba akagatto noka musawo woyajja era n'otunula yakakondo wano tukyali kakondo nga kekakuyiwa wena housing n'egwa naye ate bali golodi yanyeenya munda muli kati si kirungi okunkumuke golodi ono w'obutiiti noono ali ku bigere noono yenna awulirwe oba okutegese Kurani yogera n'abantu bali ffe betweripyeko training egenda olise abatudde naye kati ffe tuli eno tukutte ebweru wa motoka ya katale katanda kati beboogera mu Kurani oluusi tetubitegeeza olitegeza naye Allah akimanyi nti gyebiri era tusinga Kurani yakkira wano waffe baali badde boogera ku nkoko y'omuko n'ekesi y'omugole era n'omala onyumiza amawanga amalala nti kasi ofuna enkoko ndimwina bameka abuuza namba anabanga obasa akadi abakyala bate mwebikke mwenna muggumire ate bwe mba mutambula temukoona bigere kukyankalanya golodi abaliko none waffe kyojjoolabe ng'abakazi tekinaba nakwaye bafumita ennyindo ne bateekamu akaki kapinu oluusi kasubi buli mukazi kyateeka ku mubiri taabu ayina akatuli mu nnyindo wabbeeyi nnyo kwoyo atannakafuna simanya mubala bakazi bagezaako okusika enkulaakulana ne babomola akatuli mu nnyindo naye bw'oli kaddiba maama oli tulolya n'akatuli kaako ng'otaddemu akatuli akatege muwanyi
tutandika butandise ekyasa 2022 okuwummula obutuli bw'ennyindo nga ate ekituleetedde ekyo kulaba tv zino ezigenze zigira n'abayindi twasookera kuwummula matu nekogenda okuteeka mu kutu nekakubula noteekamu kamukonzikozi abaana b'omu byalo bonna bawummule ate nekimanyibwa mu Zimbabwe naye wane wafu basooka kuwummuza bikwanso ne gazimba ne gakola obummonde oyagadde ejjute ate n'ofunamu opoziti ogendo ekyo ne kibayambako okwambala hijabu babikka amatu yafumitanga n'ekikwaso okukakana ng'alina kammonde akutwakufunyemu aga kati ne baleeta buno obufumita kati teriyo mwana muwala ku mulembe guno atafumitiddwa maama naawe bakufumita maama akutukulwe kulamba nga muyazalibwa kati gano bw'obataba mufumite oba kutegedde akati omwana ino mufumita bw'aba akyasoma n'omuteekamu kamukonzikonzi kuma ekituli kiri tekiziba omukoba aliba aleeseyo akantu ngateekamu kabinu manya owulira ekyo kiri waffe wano naye wamwe bulungi simanyi bwemukola akazi gye baleesedde n'emimwa olwaleero omukazi alina emimwa egyakiragala wabbeeyi nnyo kuwona ali ku oligino byonna tubiraba nabbosa tolowooza nti kyakoze abantu emizannyo egyo kwe tugenda tukopa civilization bwe tukopedde n'ebisiyaga abazungu bategedde ti Allah tayagala kisiyaga ne bagamba abantu tetujja kubamalawo Allah yababikkira nga bwe yatta abaaluutu tubayigiriza ebisiyaga baffeffe tutwale ensi zaabwe tulinda kibonerezo kuba ekisiyaga kyo kyakutte binjogero biwulira kati wane waffe obyute y'omukazi yagattagasa kati gyaleetera ono atambuza enjala namuga asooka ompe ku njala ezo mulimu ezintuuka tulewo omukazi nga enjala zizigaga namulimi eyo byute eyo tonyumya eyo ye tv kati ye maawe yekuwa ensiko kyaliko oda mujamu oli mwesesi watuuka n'okugenda abaana bakulaba nga terinakuyimiriza kati ebyo ebibuuzo bye biraga nti toli kulembe n'alyoka addire enjala ziri nasaagulangule kati gye tufunidde obubina omuntu yenna kati yerwanako okuva mu kifaananyi Allah yakabaka ojja n'otunulya omukazi ng'alina akabina okulaba ate ku mukolo oguddako nga yakaggyeko bakoka kube kati era kati obubina bwaleero tebuli genuine ojja omukazi eri ng'omuguze nga mwegombyeko kabina ogenda okutuuka mu nyumba agenda okunaaba akatadde ku mmeeza olina abakazi aba owakabina n'oligino obufumbo kyebuvudde butufaako owasa omukazi ng'anyiriranga mu Pakisitaani mpozi yeeyeeko muzibu ogenda omutuuseeka ng'olina abakazi aba ono gwe wawasa n'ono gw'olina mu nju rangi eriya gye wawasa ogirina murajaa kati eno oligino toyagalagako omukazi muddugavu wayagala oli muyindi mpozi yagwa mu bisooto ogenda omutuuse waka aleeta akawunga n'ogamba nga njagala omukazi omukati nyinaaba olina oli gwe wawasa ku mbaga ate n'olina n'ono kati nali njagala omukazi omukakati emmere engula y'abasatu bayinza kufumba kuba si yeye gwe wawasa ogenze ku alhamdulillah ala kulli hali soba buwasiza alhamdulillah alladhi binemati tatimmu salihat kuba obufumbo bwonna kati bufuuse buzibu omukazi wamuwasa emimwa mimyufu akabina kwekali enjala kweziri agenda ozijjako akuwa emmere noga nti zino sizaagala
emmere ogirya togirya kati kakati y'omuntu wa leero babijja ku mizannyo obitegedde si bizinesi leese kakati yaga nti omukazi kaifiyatu ikhraji zakati lhuli nebbere balyambala nali balyambala naliraba olaba nga tutu naye agenda okujjako kano akaleega erigwa ku kundi abo si babiri ojjula dibulira kaveera agenda oseneva mala diwunjula ayoza engoye booza nalyo gwe mulembe gutayinza kufumba ssebo kaifiyatu ikhraji zakati lhuliyi omukyala gwe wagulira ebyobugagga ebiri mu nnyumba twagambye eggulu tekyabugagga kati omukazi abirina mu nnyumba ate biweza grams ezitolebwamu ki biwezezza omwaka ewuwo kakati agenda bikola atya alina ebyobugagga ebipimirwako ki haisu annahu qabla sanati akhadhat zahabu bi3,000 nagamba nti kakanjogere ansa yokka tulyoke naye kino ekibuuzo si kyaffe kubanga wano tekiriwo alaika ikhraju zakatu ma ladaiki alaiki ikhraju zakatu ma ladaiki min huliyi aldhahab hasaba si'rihi yawma hala alayhi alhawl nti olunaku zaabu oyo gw'olina gwe bakugulira ow'okwambala lwawezezza omwaka olina okumutoolamu okusinzira ku gulamu zize okumutoolera zaka wadde wakwambala talina njawulo na ssente ze watereka ne ziyitako omwaka nga tezikola onoseka mujabizi yabuuzizza olidde wajabat fihi zaka eteeka okutoolwamu la ala thamanihi yauma shira totunuulira bbeeyi ye gye wamugula tunuulira bbeeyi wano wawereza omwaka bbeeyi gyalina gy'otoolerako zaka oba okutegedde n'ebintu byonna wagula ttaka totunuulira ssente ze waligula tunuulira ssente ze ligula ye zaka oba okutegedde wagula ekibanja ennusu 2,700 kati kigula miliyoni 2,700 tutunuulira ssente ziriwo olidde era ndowooza naawe mu magezi go aga bulijjo toyinza kulitunda ssente ze bagiraki ssente eziri ku katale z'obalirako n'otoola ki ekyo kikulaga obukulu bwa gold nti kale wakwambala naye olina ssente gold ssente kubanga ali mu maka ga mukyala Gaddafi si yali mu maka ga mwalimu Mujabi ona ajja kwambala gold empete emu katugeze nti yakakadde kamu kitundu empete y'olugalo lumu naye ayagala okwambaza engalo ze zonna walabike bulungi kuba buli mukazi kyayongera ku mubiri gwe kyongera okusitula ebbeeyi ye bwegenda nga bongerako obwo bonna enjala okuziteekamu kalangi omukono ng'omukazi onoomuwasa afuna mukazi munne n'afuna ekikalaamu namukubako ebimuli ekyo kiwe si mmere nakyo kyongera dikuli y'embaga tukyali ku levu yakutukuba ebikalamu ebiddugavu nakubako ekimuli wa mama obiraba ekyo ekimuli sewo ne bwaba akuwa ekyokulya ayagala mama okiraba yateeka wana akamuli ku mukono ne bakubako ne maapu ya Uganda nti nze ngenda kusaasaana nga maapu kakati ne balyoka bafuna obwala buno omukazi aliko langi ku njala wa bbeeyi nnyo okusinga ali ku oligino alina akatuli mu kutu oyo tasaagirwako ne bw'aba ataddemu kawaya k'amasannyalaze alina akatuli mu nnyindo ate yasukkulumye kati banaatera kukafumita mu mimwa tubeere ng'ente
ate nze natunulako e Kenya lumumba ndi Kenya nenda bamasayi mu bamanyi bali bambala sibalabangako mu bantu b'ennaalabi sibalabangako mutunule mu butabo bwa history mulabe bamasayi masayi akana kanamulagayiko okutu okalaba akana akaliko okutuka akano kebafumitamu bajja ne bakaseeteza ne kabanga akabalagala nga bwera bakakola ekikonde mwana wattu kakolanga capati ne bakagaziya ne bakafumitamu obutulituli buli kituli kye bataddemu bateekawo ekyokwewunda nolaba omuntu nga yina atambula ne bwanyenyamu bwati bwabunyenya omutwe bwati owulira bintu bya bugagga bye bikubagana oba okutegedde kati abasajja najja ate bo okulaga nti oli musajja kabiri ezimu okulaga nti oli musajja muvubuka ddala owera ojjamu amannyo ga wakati agalaba omuvubuka smart atalina amannyo ate wabbeeyi nnyo okusinga alina amannyo anti yugayiruna khalqallah designer olaga ogana amannyo ga wanaabiri ogafuulamu oyogera ate olulimi balulaba akati omwana muvubuka agamanya agajjeemu bwe tulabangako basala bwerere bwabwe mbantu genda embaale ekyo nakyo okukulaga nti oli musajja osituka mu bantu ne bakwata akambe n'obudodi nga bwe buvuka bazina gwe ne basala ate nga banyumirwa ati noono kyavaga nti bankuulemu mannyo ene Sudaani ate babita bandoza baddinka asala feesi yonna n'akoloboza nolaba omuvubuka ali smart ng'olina enkovu mu kyenyi zonna ziringa latitude ne longitude agala omwana kafeesi yakakoze alina longitudes ne latitudes ng'omutwe gwonna gyokoma okwetolooza omutwe gwonna gyokoma okuba simaati anti nti ono erenda feesi yagizo mutambule subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka